Wow, agalero katugatandikire ekamocha ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya ne gavumenti ki National Unity Platform. Olunaku olwaleero bannakibiina ekyo babinuse masejjere essanyu lijuze okubatta oluvannyuma lwa kkooti enkulu okugoba omusango gwaloopebwa omutandisi w'ekibiina ekyo Moses Kibalama ne bannaabalala abali baagala okweddiza obwannannyini ku kyo. Bannakibiina kya National Unity Platform babinuse masejjere ku yafeesi zaabwe ekamocha oluvannyuma lwa kkooti enkulu okugoba omusango ogwaloopebwa omutandisi w'ekibiina ki NUP Moses Kibalama ne banne abalala nga baagala okweddiza obwannannyini ku kibiina kino kati ekikulemberwa omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano ku makya bakeredde mu bunkenke era bangi babadde batuula bufofofo ku kitebe kyabwe nga n'obusimu tebubava mu ngalo nga balindirira okumanya ensalawo ya kkooti. Ku ssaawa 6 wakati mu kweraliikirira email mulindwa esindikiddwa nga omusango gugobeddwa era Kibalama ne banne ne balagirwa okuliwa ensimbi ezonooneddwa olw'endulu n'esaanikira ekitundu kyonna. Okusinziira ku nsalawo ya kkooti eyakoleddwa omulamuzi wa kkooti enkulu etaawuluza enkaayana Musa Sekaana esomeddwa omu ku bannamateeka b'ekibiina kino Anthony Wameri omusango omulamuzi gwagobye ng'alaga nga bwe gwaleetebwa mu ngeri etategeerekeka. Nti kkooti eno egaanye okuwulira okusaba kwabwe oba okukubawa olw'ensonga nti baakuleese mu bwayiro bukyamu, n'ekyokubiri nti baakuleese wayiseewo emyezi 3 bwe babadde balina okuteerayo okusaba. Amateeka agafuga okusaba kwe baali badde baleeta galaga nti bano abantu tebalina na lukusa kubanga bayimirira mu kkooti okukola okusaba kwe baakoze babadde mu kkooti nkyamu. Ate n'ekyokubiri babadde baagala okukozesa obubi emitendera gya kkooti kyoyinza okuyita abuse of court process. Omulamuzi n'afundikira ng'agamba nti okusaba kwabwe kugobeddwa era bonna abawaabi balagiddwa basasule National Unity Platform ne bali abawawaabirwa abalala okuli Ssentamu Robert n'abalala babasasule ssente ze basaasaanyiza ku ffe balooya. Wakati mu bawagizi b'ekibiina President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asanyukidde ensalawo ya kkooti. Kino tekitegeeza nti olutalo luwedde, tekitegeeza nti tutuuse gye tulaga, tekitegeeza nti Uganda erimu emirembe, tekitegeeza nti ekitongole kiramuzi kikola bituufu byokka, tekitegeeza nti ebitongole bya gavumenti byetengeredde. Naye ne wakati mu bitongole ebitetengeredde, wakati mu bitongole ebyawambibwa, kizaamu amaanyi nti tukyalinayo bannayuganda nga bo bakyasobola okuyimirira ku mazima. Annyonnyodde ng'omusango guno bwe gwateekebwa mu kkooti n'ekigendererwa okubamalamu amaanyi. Tuli National Unity Platform. Twabagambirawo mu ntandikwa nti kino ekisangosango kye baali batutaddeko kyali kya bwewussa, kyali kyakugezaako kunafuya kubeerawo kwaffe mu mateeka ng'ekibiina. Abamu ku bannakibiina kino baliko bye boogedde ku buwanguzi buno. Amaanyi gatweyongedde ate era gatweseera. Abantu bali mu kujaganya yonna mu bitundu gyevu. Kati nze nva mu Kabaawo mbalekoko ne mu Busega, mbalekoko ne Najjanankumbi 1 ne Najjanankumbi 2, bonna bali mu kugamba muganda waffe webale kubeera mukkiriza. Ne bagamba nti ate beeganye ebyakolebwa mu lujjudde n'akakiiko k'ebyokulonda ne kabigazeetinga. So tugamba bannayuganda tubagumya nti NUP eyimiriddewo ku musingi ogw'amateeka era eyimiriddewo kunyweza nfuga ey'amateeka. Twagala ebitongole byonna bibikolere wansi w'amateeka nga kkooti nga zeetengeredde. Omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde wano n'awera nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja wa kusunsula okwesimbawo ku bwa pulezidenti. Byali Bikisibalamu ku Rasot TV Omunnyo.